wasallam. Wabat bannaffe ab'amawulire tusanyuse nnyo nate okubalaba ku kitongole kino ng'enkola yammwe bwefaanana temutulekulira. Tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Essaawa eno tuli mu nsonga za bibuuzo ebitandika olunaku olw'enkya. Amannya nze Soweeti Katumba, amyuka Ssaabawandiisi w'ekitongole kino. Mukama wange atasobodde kubaawo yatambudde kiro era bwenjogerera alimbaali olaba emirimu bwe gitambula egy'essayidi eri. Dr. Ziyadi Lubanga. Ebibuuzo bitandika olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'11 omwaka 2024 nga tutandika n'ekibuuzo ekya Kulaani, okukwata Kulaani n'enzivuunula ya Kulaani. Kyekibuuzo ekijja okutandika nga Allah bw'anaaba yagadde essaawa zinaagenda okuwera 3 oba 3 zennyini ng'abayizi batandise okukiwandiika. Omwaka guno 2024 ennamba y'abayizi yeeyongeddeko n'ebifo ebikolebwamu ebibuuzo nabyo byeyongeddeko nga gye tuyita Falifaidaali mu lulimi olw'eno oba gitwale nga O-level twawandiise oba abayizi abagenda okwetaba mu bibuuzo bali 2622. Ate A-level etuyita Thanawi erimu abayizi 777 ng'abayizi abayidaadi ku 2622 kuliko abayizi 574 baana ba buwala. Olwo ab'obulenzi baba basigadde 2048. Ate aba Thanawi olusanvu kuliko abayizi abawala 173. Olwo abasigadde 604 basigadde baana ba bulenzi. Nga ebibuuzo bino bigenda kukolebwa mu bifo abayidaadi ebifo 122 aba O-level, ate aba A-level Thanawi bagenda kukolera mu bifo 54. Nga omwaka guno olaba nga tweyongeddeko omuwendo mu byonna ng'abayizi aba O-level ab'omwaka guno 2622 omwaka 2023 baali 1883. Ate aba A-level Thanawi abali 777 omwaka oguwedde baali 625. Ng'ebifo byakolebwamu ebibuuzo ebya O-level 10 omwaka guno bali 222. Omwaka ogwaggwa byali 806. Ate ebya Thanawi ebya A-level ebigenda okukolebwamu nga bwenjogedde 54 omwaka ogwaggwa byali bifo 44. Awo tulabira ddala nga waliwo okulinnya kw'omuwendo gw'abayizi abeetaba mu bibuuzo bino eby'eddiini ey'Obusiraamu. Ebibuuzo bino birina centers ennene, bifo ebinene bwe tubituusiza ne biryoka bisaasaanira eggwanga lyonna. Ekifo ekisookera ddala wano we tutudde tekisookera ddala kino ekifo. Ekyokubiri ekifo kino kitudde kikola mu Central wano paka Masaka, Luweero, Mukono. Ate ekitundu ekisigadde ekya mu Central ekya sente ey'okubiri ennene eri Bugerere, sente ey'okusatu eri Jjinja. Ejjinja tusinziira n'ebibuuzo by'Ebusoga wonna ne bisaasaanira Ebusoga yenna.
Ssente endala eri Mbale bwe bisinziira ne bisaasaanya ebitundu ebya Busia, Mbale, Soroti n'awalala wonna. Essente endala eri Mbalala bisaasaanira mu kitundu ky'e Western kyonna n'esembayo eri Arua. Ebibuuzo ebyo byamaze dda okutuukayo era bitandikibwa enkya inshallah okukolerwa oba okukolwa. Okusaba kwaffe kudda nnyo eri abatandisi b'amasomero n'abagakulira, abasomesa n'abayizi n'abakozi bonna abakola mu masomero, abaweereza mu masomero okuba nti bateekawo embeera ennungi esobozesa abayizi baffe okukola ebibuuzo mu ngeri ennungi. Tulina abatuyambako mu kutambuza emirimu egyewala be bayita ba scout. Tulina abantu 17 abongera okulondoola emirimu egy'ebibuuzo engeri gye bitambulamu okwetooloola eggwanga lyonna. Ebigambo byange bijja kukomaawo bwe tunaba tumaliriza bannamawulire mwagala okwengula okutegeera ku mirimu gino, tujja kubyanukula n'oluvannyuma tumalirize n'ebigambo byaffe ebisembayo eby'okwebaza abateesiteesi n'okupaka kwasooka paka kwasembayo wansi. No bitandika ng'ennaku z'omwezi 18 lw'olunaku olw'enkya. Aba Olevo Sidaadi bajja kumala ng'ennaku z'omwezi 23 bijjako lwa 6 wiiki etandika enkya. Ate aba Elevo bo bamale wiiki eddako ennaku z'omwezi 26 inshallah. Okukoppa tukubiriza buli yenna gwe kikwatako okuva ku batendesi b'amasomero, directors, paka kwasembayo wansi, abayizi, abazadde, abasomesa, obuteenyigira mu muze gwa koppa oba na buli kintu kyonna ekyekuusa ku kukoppa, kubanga omwana gwe tusanze ng'akoppa kasita wabawo obujulizi obumuluma ebibuuzo by'omuyizi oyo bisasibwamu. Kati abayizi tubasaasire, tubayambe nabo beeyambe baleme kwenyigira mu muze gwonna ogw'okukoppa. Bajja kukola olupapula olwa tawhid olunnyonnyola obutuufu bwa Katonda yaani n'okumukkiriza. Ate abayidaadi olw'eggulo bajjako olupapula olubayigiriza okuwandiika olulimi Oluwarabu. Akwebaza kasinatuka kwebaza kino tukiddamu tukiddiŋŋana okuba ntukubiriza gwe kikwatako yenna obuteenyigira muze gwa kukola ki gwa kukoppa. Ekyokubiri okuteekawo embeera ennungi esobozesa abayizi baffe okukola ebigezo byabwe obulungi. N'ekisemberayo ddala twebaza Allah jalla wa ala mu kusookera ddala atuwa amaanyi n'okututeekerateekera byonna bye tutuuseeko. Ekyokubiri neebaza gavumenti ya Uganda olw'embeera gye yateekawo ebisobozesa okusomesa abayizi baffe eddiini yaabwe. Owookusatu neebaza Ministry of Education ekulemberwa maama waffe amanyiddwa obulungi ne baminisita banne abamuyambako nabo tubeebaza kubanga ekitongole kino tewali kubuusabuusa kigwa mu minisitule eyo. Tewali kubuusabuusa, twebaza Uganda Muslim Film Council eyo etuleze okuba nti n'okutulungamya mu bintu bingi okuba nti tusobola okuyimirizaawo omulimu guno na buli mukozi yenna owa Uganda Muslim Film Council. Twebaza aba security abatuwa obukuumi okutambuza ebibuuzo byaffe mu mirembe. Sijja kwerabira bannamawulire, tubeebaza nnyo
okuba nti mwanukula omulanga gwaffe buli we tubayitira musobola okujja ne mutuyamba okusobola okusaasaanya amaloboozi gaffe. Tujja kwebaza abazadde, twebaza abasomesa, twebaza na buli muntu yenna akwatibwako ensonga ey'ebibuuzo bino okuva mu kubironda paka mu kulirizinga results z'ebibuuzo bino. Tujja kwebaza n'abayizi nabo tubeebaza obutajjemera bakadde baabwe, obutajjemera abasomesa baabwe, era abantu bakkiriza okusoma paka ku lunaku luno olw'enkya lwe banaatandika ebibuuzo byabwe. Abakulembedde okujja wano tumusaba abazzeewo mirembe ku mirimu gyammwe, era tubasaba n'omundi oguddako bwe tubayitanga mwanukulanga ne mujja ne mutuusa meseji yaffe eri community.